olulwana olugenda okubeera nga olulwana olusembayo. Of course nwanye nwana nyingi zisukka mwana era waliwo ngamba kati golozaako ki naye njagala okuwumula enwana zino nzire mu foundation kuba kati nakola foundation nina academy nina abavubuka bene mu kupromotinga nina abavubuka benjagala okufuula ba champion sina ngeri gyenja kubeera nga ndi champion ate nga ndesa abavubuka abato bendowooza nti bagenda kuzannya abalala basobole okugenda ebweru abalala basobole okuyamba ku Uganda n'okugipromotinga. So olulwana luno njagala okululwana luno era nga this time badde nsaba protocol sagala mu nkalubirize badde njagala His Excellency ajje. His Excellency namusabgamba dda ne mubulira ku kintu kya academy tekyayitamu ne kuno badde nsaba ajje alabe omulwanyi saabalwanyi bwalwana olulwana luno n'ebintu bya academy asobole okubanga abifaako. Olwana luno njagala okululwana omwaka guno gwe guno gwokka oba mu April oba mu kiso kati neetaaga ne sente obwakabaka bwaffe ekika ky'effumbe kyampa eka z'ettaka eka 5 eka 5 zino nga zakulaakulanyako bya mizannyo bitone. So n'eka 5 zino neetaaga okuba nga nfunye sente. So ne mu kukola budget ne mu kwagala kulaba ngeri gyenfunamu obuyambi okulaba nga olwana luno lubeera okuba nga olwana twaga tulugyemu esente ezigenda okudevelopinga ebitone.